Naafa-Gyako Akawuuwo. Entiisa ebuutikidde abatuuze abakakkalabiza emirimu ku luguudo lwa Bishop Taka Road oluva mu kibuga Mukono okudda ku disitulikiti oluvannyuma lwa mutuuze munnaabwe ategeerekese nga Kiromera Muhammadi abadde atambula ku kkubo bw'Agudde ng'atambula bw'atyo n'afiirawo. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe ne ku biwandiiko by'abadde nabyo bategeeza nti ono abadde agenda mu kkooti Mukono oluvannyuma lwa muliraanwa we okumulopa nga bwe yeenyigako ku ttaka lye nga gy'abadde alaga. Kiromera Muhammadi abadde mukozi mu kitongole kya SWAT ekya security era ng'okusinziira ku mukozi munne Muhammadi atunnyonnyodde bw'ati ku mbeera eno. Poliisi okuva Mukono oluvannyuma ezze n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kawolo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.